Kino ekibuuzo kankyanukule nakyo kive mu ddiiro. Abantu betutwala ebweru bakimbuuza nnyo nti Calvin Kayanja tukoze tutya okwekulaakulanya mu bwangu ddala. Njagala otunuulira ebintu bino bibiri. Okimanyi nti abantu abakyasinze okwekulaakulanya wadde nga bafuna ssente ntono bali wano Uganda? Singa okwata ssente kale katugambe emitwalo 8 nga gy'osasula ali ku kyeyo. Owe Uganda n'omusasula emitwalo 4 omwezi. Owe Uganda asinga omuntu ali ebweru afuna emitwalo 8 nga ye afuna 4 okwekulaakulanya. Omanyi lwaki? Ensonga esooka. Bw'olinnye ennyonyi n'ogenda ebweru weefuula katonda wa buli omu mu famire yo. Oluusi musala n'eddiiro n'ogenda ne kwabo boolaba ku intaneti n'abo bootamanyi. Wane Uganda kizibu nnyo omuntu okwata ku ssente y'okuyamba omulala nga tanneetuusa gy'alaga. Naye mwe abali ku kyeyo babayita bampulira kakubye. Ani aze ku intaneti eyeekaabya ne bw'oba tomanyi bw'asula oba sitole ya bulimba ezizo nnyangu nnyo okola ku bizibu bye. Ensonga endala kwata peni n'olupapula. Mwefuula nnyo bakatonda ba famire zammwe. Tonnanywera na bweru myezi 4 n'okwata abaana n'obaweerera n'abasisitabo. My dear sister, abantu abayina wano essente basooka kwetuusa. Lwaki olowooza Abannayuganda abayina essente wano n'abayina emirimu wano ekisa kitono? Ekisa kitono. Ensonga endala. Ki ekikuzimbisa nnyo ennyumba nga naawe togirina? Oyina n'abaana. Mu kifo ky'obateekera obulamu obw'enkya oli ku maama we agenda. Maama wo muziga aguwangaaliddemu kakasa bukakasa nti agubeeramu nga mulamu. Weevumbe weeyinze. Okolerera abaana bo abaliwo n'enkya. Kozi twagale tugaane yo mother is going. Agenda is aging. Naye oyina abaana n'abazzukulu. Are you paving for their future? Oba otereeza obulamu obukadde bw'otannasobola? Awo nkukutte ku nsolo botto. Sigambye nti tolabirira nnyo kumulabirire. Naye okwekulaakulanya okusinga kubeere mu bino ebiri mu mikono gyo. Paka ng'obiyinziza okwate ekimu eky'ekkumi okizze wa mukadde. Sigwe Katonda. Nkukutte ku nsolo botto waawa na walala. Bw'asangibwa nga mukyala agenze ku kyeyo n'akwata abaana b'omusajja. Yabaweerera yakola ati kati mbadde mu nnyumba mbi okulemaza abantu. Okulemaza abantu. Sente muzitikko obuvunaanyizibwa bungi. Abali ku kyeyo sente muzitikko obuvunaanyizibwa bungi obutannatuuka na mu levo zammwe. Ali Uganda afuna 4 n'essimu za family tazikwata n'abaana b'Abaganda betaweerera talowooza na ku kyakuzimbira nnyinanju tannatuuka. Yasonda n'agula akapoloti. Era ebizimbe ebisinga wano si by'abankuba kyeyo wadde nga mwe mugamba mufuna nnyo. Naye ebizimbe ebisinga wano n'amayumba g'olaba be bamufuna mpola b'e Uganda bo beekulaakulanya batya nga mwabayoole ekiyoole temunnatuuka we bali. Saagala mpakanye ffenna tuli kugula awundi gwe genda ng'obuuliriza infrastructures ne bw'otabuuza bizimbe ebyo ebinene wadde buno obutono. Abantu abali wano be bakazi abakola mu butale akukulira akasente ke. Naye gwe engeri buli omu gy'alowooza nti oyoola naawe ne weetwalira mu leve eyo. Ekisa kirungi naye sooka okyekoleko. Abantu abali wano beesaasira nnyo ne basooka bayinza obuzibu bwabwe. Nimwe temwesaasira. Sente zo zezikola emikolo gy'abalala gye gikola buli kimu gye giziweerera gye n'okola ne by'otamanyi. Njagala Lumbuye andeke. Andabe bulabi. Ekyo kyo njagala amanye nti musobola mu buli mbeera. Bekiraba kyetaagisa ennyonyi njagirinya. Ogenda butuluusi. Ogenda Istanbul. Ngwe ttaki mugambe kati Lumbuye ndi ttaki. Kati twesange wano. Otireko ne wafu. Ngo nga tibasikusira matobo nga that is total nonsense. As long as it delivers the message. Tojja kunsa ku social media nga ndi mu mboozi za laavu. Simanyi mboozi za buseegu, simanyi ono yeeyambudde, simanyi twagumyedde luddawa, simanyi tuli mu boys camp, simanyi tuli baana bavuka, simanyi six pack. Ezo tojja zinsanga mu kubanga ensi yange ensiikire by'ekisimu. Era siibako musiru, sijja kuba mu gurupu z'avoka abefudde abasiru mu Uganda nga tebasobola kwogera ku nsonga zikwata ku ggwanga. Kuba bo babeera balowooza nti tekisoboka. Kati ogwako mu nsi gy'alimu. Istanbul. N'omugaa mwendi. N'omugaa kati wendi. Lumbuye abeera. Tuleme kwogerera ku live kuki. Gwe va gy'oli jangu wano nange. Lumbuye abeera konyama. Kubanga bo baasala okulya ku busiru. Naye nga balina abaana bagenda okuleka mu nsi baagala n'abaana basiwalenga bo. Kati ekyo Museveni kyasinga okwagala. Nti yayagala ateeka abantu abo nga bo basiruwaze n'abalala ng'ensi bw'agitwala maaso. Yensonga lwaki bati TV radio zitambuza nnyo njagala ombuulireyo ku social media wonna abadde batambuza ekintu kimu. Era okujjako fa benkyukakyuka. Njagala omuli omemba parliament eyavaayo n'abajja Ssaabasajja Kabaka. Njagala omuli omemba parliament abadde avayo n'abalala abantu bagoba ku mataka. Zula agenze ku poliisi Kibuye.
nkukakasa Zuula oyo mukazi ali ku mazima. Zuula ali ku kituufu. Nkukakasa nkusabidde Mukama Katonda oyo eyatonda eggulu n'ensi, eyatonda ensiko, eyatonda ensozi, eyatonda amayinja, eyatonda enjazi n'aziteerako emyeso nga tekuli agisimyeko. Nkulayirira Zuula oyo Mukama Katonda gw'osinza mu ddiini yo, mu busiraamu bwo, mu Allah wo, ogenda guwuta buva ojja nakusula wo mu nnyumba. Muli mutya aba defense bebweya abapininga omukazi nga temulina nakyo mumumanyiiko. Mbatumidde nnyo oyo si grade yammwe.